Ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso bayise olukiiko olw'amangu olw'ekirwadde ky'akawaali w'enkima oba monkeypox okulumba disitulikiti eno. Abasawo bagamba mu kiseera kino mu Wakiso mulimu abantu 8 abazuuliddwamu ekirwadde kino nga kuba n'omuntu omu ye teyasimattuse. Nga mu cases nga 13 cases 8 zonna zisangibidwa nga zivudde mu bantu b'e Wakiso. Okusinziira ku basawo, obulwadde buno busaasaana mu ngeri eyeefaanaanyiriza eya COVID-19 wabula nga buno bwo busobola okwewalibwa. Kirungi okulabika nti tukozesa mask, tuddamu okwambala face masks bw'obeera nga environment gy'ogendamu togyesiga bulungi. Ekyokubiri kwe kuddayo okunaaba engalo n'amazzi ne sabbuuni. Batubuulidde n'engeri w'oyinza okulabira omuntu alina obulwadde buno. Kwatiddwa obulwadde buno ajja kulumizibwa omutwe, ajja kufuna omusujja, ajja kufuna okulumizibwa mu nnyingo n'okuwulira nga munafu nnyo ekyenkanidde awo mu mubiri gwe. Kati bataddewo ekifo eky'enjawulo ku ddwaliro ly'Entebbe awagenda okujjanjabirwa abazuuliddwamu ekirwadde kino. Currently, the government has designated Entebbe isolation facility for the treatment of all confirmed cases, and what we can tell the public here is that all the confirmed cases in Wakiso has been evacuated and currently being managed at Entebbe isolation facilities. Bagamba balina okusoomoozebwa olwa minisitule y'ebyobulamu okulwawo okuzza ebiva mu musaayi gye bagusindika okugwekebejja. Twalira ennaku nga 7 okusobola okufuna feedback. Kwe kusaba aba minisitule ne bekikwatibwako okulabika nti timing eno bwe tuba tututteyo sample balabike nga basobola okutuddiza amawulire mu bwangu. Minisitule y'ebyobulamu naye etegeezezza nga mu kiseera kino disitulikiti ya Wakiso ekyasinzeemu omuwendo gw'abantu abazuuliddwamu ekirwadde ky'akawaali w'enkima. Metropolitan area as of data we are having a total of 61 contacts and 20 of them have completed their follow up for the 21 days. So far we are following up for 41 contacts within the Kampala metropolitan area. Kati abantu basabiddwa okwegendereza obutakwatibwa kirwadde kino. Tweraliikiriza kwe kulabika nti waliwo cases ezitaaninze positive naye nga tugezaako okunoonya ani gwe bayinza okuba nga bajjako obulwadde ne kibeera nga tebannaba kutulaga nti balina gwe bajjako obulwadde. So obulwadde buno bukyali bupya naye tusaba bannayuganda bonna bannawakiso okulaba nti twekuuma ate tugoberere ebyo abasawo bye batadde mu nkola nga biriwa. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ki World Health Organization WHO kyalangirira nga wewabaluseewo ekirwadde kino mu mawanga ag'enjawulo nga ne Uganda mw'ogitwalidde naye nga bwali mu disitulikiti y'e Kasese. Kati Uganda yonna yakazuulibwamu abalwadde b'akawaali w'enkima 22 okuva mu disitulikiti ez'enjawulo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.